Abulere bukalwaho kundi niburofu bunene bukatweraho abantu kalyatangirire ishi twende mushitoyi. Immaculate Mbambo y'omu ku bajjanjabi be tusanze ku ddwaliro lino amaze ssabbiiti nnamba ng'omulwadde we asula ku ttaka olw'okulemererwa okufuna ekitanda mu ddwaliro lino Bwera Hospital e Kasese. Bwerariikirivu nti ate bayinza n'okufuna ebirwadde ebirala olw'embeera mwe bali. Gavumenti yesinja nimutu obwetija kwenda nimutulabeke abendu ndukakosana n'okwekulu bakweshema makiti bakwesha gloves ngebyeriyiwetichako ng'omwana w'obukali abethu mubetunga yesinja bitekitsibwa ekirehu eshanjengo nemebatsi tukawulayo utawota senda mulera wasibanga mwanguhera nabanasi utete bamwetirya chekome sibanga nguhera mulera wawe. Ono y'omu ku bantu abasobeddwa olw'omuwendo gw'abalwadde oguyitiridde mu ddwaliro lino nga kati buli waadi efunze ekintu ekitandise okweraliikiriza n'abakulira eddwaliro lino. Clarence Bwambale akulira eddwaliro lino atubuulidde nti bafuna okusomozebwa okw'amaanyi olw'omujjuzo nga kati waliwo ne bannansi b'eggwanga lidya Congo abajja nga baagala bujjanjabi. For example, today in the medical ward we have been able to serve at least a total of 38 patients, and we have there only 26 beds. So that implies that the biggest number is on the floor. They are among the pregnant women, they are among the sick, the children from Congo are admitted down there, the casualties from around, from Congo, they are all always there. And we have always reported on that. Tukitegedde nti abalwadde abasinga baba n'endwadde ng'omusujja gw'ensiri, akafuba, nnalubiri n'endala. At least on everyday basis, we have 2 babies with sickle cell, or even more than 2 per day, meaning that on average per week we normally have like 7 new cases of sickle cell. Kati bano bakubidde minisita eby'obulamu omulanga ebadduukirira n'ebizimbe ebipya ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Because when you look at people sleeping on the floor in the pediatric ward, it is because we have the wing of the neonatal ward. So when we have the neonatal ward functioning, we shall have a relief and people will be accommodated inside. You go to our medical ward, that one I even don't talk currently because I'm not yet sure of the solution. I'm still advocating, I'm still engaging the IPs and the government to ensure they come and make for us an expansion. You go to maternity ward, that one you have seen it yourself. It is congested. Mu ngeri y'emu waliwo ekitongole ki Blessed River Stones Uganda Limited ekigabidde abalwadde ebintu eby'enjawulo mu kujaguza Eid. We decided to give back to the community. We came with the packages containing sugar, cooking oil, rice and soap. We've come to give to the mothers and the casualties.